Wedi kale mukwano gwange nsanyusa okulaba olunaku olwaleero bw'owulira ekigambo foreign angels kyekikujjira mu matugo n'embirowoozo byo ngenda kusaba okkalire ntende tugobye bumale ne Nabbi Robert atunnyonnyole ku nsi kuno oyinza okuba ozunga obanga olina gw'okwana naye nga mwana wattu gw'okwana ze zimu ku malayika ezakola ki ezaagwa kulinga kulabula ngenda kusaba story ya leero gishiyalinge ne munnogi mumpeere nze omwana soda abe yatudde mu byuma tuli ku expo ngenda kusaba tana kusubscribe nga kikole atoshiyalinge mikwano gyaffe comment section keyogere ku lw'obulungi tulina mikwano gyaffe bolabaawo ku screen aba Cambridge Junior School bano beesige ku nsonga z'okusomesa omwana tamwene ery'okuggwako tugenda tandika ebibuuzo ebya UNEB that is P7 naye omwaka ogujja situ omwana wo mutwale ku Cambridge bw'omutuusaayo bagambe nti enamba y'essimu nagijje ku Expo TV bagenda kuweerayo ka discount ku bisale by'essomero. Essomero lino ddungi nnyo lisomesa abaana both curricular ne co-curricular activities ate nga baziteekamu nnyo essiro omwana agenda ova ku ssomero nga omusingi bamusimidde gw'amaanyi nti aba asobola n'okwetandikirawo omulimu. Muddusa embiro essomero liri kumpi awo Matuga Kito enamba zaabwe ez'essimu zezo z'okubyeko ebirozo mutaayi wange. Abo nga mbazizza ku bbali ngenda kujjukiza mikwano gyaffe aba God Hills Herbal Medicine bano bakugu mu kuvumula endwadde ezitali za ngeri emu. Bakubireko ku namba yaabwe y'essimu eri wansi awo 0706 tekawo 06 endwadde nga prostate enlargement olina amoeboid y'emmeeme olina hernia olina asthma ulcer sinuses n'endwadde endala nnyingi bakubireko eddagala lyabwe basobola olikutuusaako ku mulyango awo wangaalira. Mikwano gyange abali ebweru w'eggwanga nammwe musobola okukola enteekateeka ne mujanjaba abakadde bammwe abali mu Uganda just ba whatsapping embeera etambule malidaadi saana gwe soogeddeko ewa Alpha Media Production banaye emikolo mutuwe emikolo mikwano kamera weeziri ezikwata buli kika kya mukolo mutukubire ku namba yaffe y'essimu eri wansi awo 0770 942 Airtel 0756 800 buli kika kya mukolo jangu ku mmeeza twogere tukuweesa omukolo gwo ekitiibwa todda agenda walala nga ffe weetuli mukadde wange ngandi mwesimba okuddamu okubaka ebirozo nange okusanga sebo bambulizeeko abakulu abakwegese mbalamusizza mu linnya lya Mukama Katonda omutukuvu ali waggulu ennyo era ekitiibwa n'ettendo nkimuddiza nga bulijjo nsanyuse nnyo balaba akabadde kabanga kawanvu naye era Mukama Katonda omutukuvu ali waggulu ennyo ansobozeseza obbasinkana amannya gange nga bulijjo Mirembe Robert Singwire enamba y'essimu nga bulijjo 0756 550966. Lwaki mpe nandibadde siwa namba y'essimu ekimpeesa enamba y'essimu nti Katonda bwe yali annonda yampa n'omulimu gwe nina kukola ate ogukolera abantu okugeza nga abantu mwine ebibasumbuwa oyina ebintu bikutuga ekiro oyina ebintu bikukozesa ng'omusajja oba bikukozesa ng'omukazi Katonda yampa obuyinza okutta egyo emyoyo egitasobola kuttibwa maanyi ga bulijjo naye Mukama Katonda bwe yali annonda yampa obuyinza okusaanyaawo egyo emyoyo egikusumbuwa egyo emyoyo egikusumbuwa egireeta endwadde egireeta ebizibu kwegamba gw'okyankalana omutwe gundemeddeko endwadde so kubiraako akasimu tusabe wamu Mukama Katonda omutukuvu ajja kuwonya ojja kuteerera ddala mu linnya lya Mukama Katonda omutukuvu ali waggulu ennyo. Wow. Abakulu abateredde entende n'abasuniddeko nga tutandika yenjogera ku kigambo foreign angels kitemete mukize mu lulimi olusobola otegeerwa n'omuntu ataasomako yali foreign angel kitegeeza malayika eyagwa bwe tugamba foreign angel tutegeeza malayika eyagwa twasomako mu Bible twasomako mu Bible kati nze bwe nali nkula twatyanga nnyo nga batutiisa nti foreign angel nga tumanyi nti foreign angel kisolo kiri eyo kinene oba foreign angel kintu kiri eyo kisambwa kizo sawa yonna okugajambula nange ginakula nkitya buli muntu yenna ekisoma kayesoma Bible babibasomesa naye nze kindeese wano olwaleero nzize twogere ku foreign angel yaani nze nga nze Robert nagendako kusaba nali ngenzeeko ku lusozi naye kati bwe nali eyo Matumbi budde nalaba ekitangaala kyali mu kiwonvu kubanga nze bwe nali kasozi kati nali Seebaka ekitangaala kino nomanyi waliwo vision nga teweebase
vision ng'osaba ng'osaba waliwo vision ng'okwebaka kiba kirooto ate waliwo okubanga osaba oli ku maviivi niba obeerawo ekitangaala naye kakati nze kino ekitangaala nakiraba kyali mu kiwonvu kyali teri vision kwali tukulabikirwa naye nakiraba kyaliwo mu buliwo kakati bwe nalaba ekitangaala nentya kubanga nali mu kusaba obudde bwaliyo essaawa 9 gw'ekiro ndiyo nzekka kati bwe natya kati nentandika kulowooza ebirowoozo ne binzigira nti kubanga edda baatugambanga nti foreign angel ezaava waggulu eyo nezigwa wano ku nsi ziri mu ffe ezimu ziri mu nyanja ezimu ziri mu nsozi kati nafuna okutya kw'amaanyi kati nentandika kweyogeza neŋŋamba nti oba oli malayika gwe eyagwa njagala oveeyo nkulabe kubanga nkimanyi andi kubanga nali njagala kulaba oba abalokole omanyi kati wetusaba tubeera n'amaanyi tubeera n'obuyinza oba kyebayita obuvumu buli omu bw'aba oba just abalokola abamu kaga bali chosen kati bw'oba osaba ne bw'owulira oli mu nsiko n'owulira ekiti kimenyese oteekwa kwezzaamu amaanyi kubanga oba toyina gw'oli naye naye oteekwa kwezzaamu amaanyi n'ogamba mu linnya lya Yesu gwoba foreign angel mu linnya lya Yesu nkwokya nkusiriza kati nange natandika kwekaza bwe ntyo kati bwe natandika okwekaza nemba nga mbutuufu sijja kutya naye munda munze we nakoma okwekaza nga mpulira nga okutya mu butuufu kunneeyongera kati nengezaako okulinnya kiswa ndabe bulungi nti kino ekintu bwe kinansemberera nja kufuna engeri gye nsobola okwerwanako kati nasaba nnyo nepita ningamba nawulira nga boogera foreign angel oba oli muzimu oba oli foreign angel njagala oveeyo nkulabe naye amangu ago awo ekirowoozo kya foreign angel kijja kitya kuba amangu olabye ekiwonvu obadde mu kusaba kati ekirowoozo mu bwongo obwo nti foreign angel kijja kitya amangu andi kakati nga bwe kijja kati omuntu ali ku ddaala mu mwoyo omuntu ali ku ddaala lya wagguluko ebintu ebyo nteekwa birowoozaako kubanga nze kisooka bwe mba ndowooza ku balabe bange nsooka kulowooza ku bamalayika abaagobwa mu ggulu ye mulabe wange nambeemu kubanga ne bw'aba neiba nga mpalana mmanyi nti oyo malayika eyava mu ggulu yamukozesa yensonga lwaki nalowooza ekyo amangu ago kati neeyongera okweto kati bwe neetoolwa ekitangaala ne kibula neeyongera neetoolwa akasiko akati nendaba ekitangaala namala eddakiika zaali nga 30 naye ogwali gusembayo eddowooze ne liva mu kitangaala ne liŋŋamba nti foreign angel gw'oyogerako tomumanyi kubanga oyogera ku foreign angel gubeera mwoyo nga ggwe oba nga mmwe foreign angel oba malayika eyagwa myoyo nga mmwe era emyoyo egyo egibeera mu lower places lower sibye ebifo ebitonotono ebifo ebyawansi ng'ensozi ng'emigga ng'ensiko nga emigga mwegibeera kati naŋŋamba nti teri foreign angel gw'otya foreign angel myoyo nga mmwe kati awo nasooka nensirikirira kubanga nze nali mmanyi foreign angel wagenda kuvaayo ekintu kinene oba kiringa empologoma oba kirina ebiwawaatiro kijje mu maaso gange nkirabe naye yaŋŋamba nti foreign angel gw'otya gibeera myoyo nga mmwe emyoyo egibeera mu lower places naŋŋamba nti buli bw'otya gwe n'owulira otidde oba oguddewo oluggi oguliddewo foreign angel okuyingira mu bulamu bwo kubanga okutondebwa kw'ensi tekyali bwe kityo kubanga okutondebwa kw'ensi tewaaliwo kufa katonda bwe yatonda ebintu byonna teyatonda kufa okufa kwajja luvannyuma nti buli bw'otya nanga eddoozi ningamba nti buli bw'otya oba oguddewo oluggi lwa foreign angel oyo okutya kubanga tosobola kumaliriza kyokola okutya era okutya tosobola kutuuka mu lugendo gy'ogenda kubanga bwe busobozi foreign angel bw'akozesa okukonya abantu ba Katonda okubalemesa emirimu eminene gye bateekeddwa okukola oyo foreign angel ekyamuleeta okulemesa abantu emirimu gya Katonda oba okumuweereza batye baleme kumuweereza tudde kati nyemabega njagala tutambule mpolampola kino kyekitangaala ekyayogera kyo wagezaako okutegeera yali ani nali neetooloola nga ngezaako okutegeera ani yali ayogera oba kiki ekyali kiri mituufu kubanga okusooka nali mmanyi nti waliyo oba abantu abafumbirayo nendowooza nakino nti kubanga edda nakula nga nkimanyi twalengeranga mu nsozi wabeerangayo ettaala ng'ettaala ezo ezaabeerangayo
jaberanga misanvu kugamba vision twakula ng'olengera olusozi nga waliyo etaala etaala za misambwa gye gyokuma etaala jakisa etaala yes bikyaliyo kati ne bwe twagendanga mu nsozi ogenda okulya oli mu lusozi wakati ogenda kulya nga waliwo afumba yes kino kibabuulira n'owulira akawoowo k'emmere ate nga lusozi nga tolaba afumba ate bweyongera olumu n'owulira abalunzi nga balunda nga bagoba ensolo n'ensolo n'oziwulira ddala nga zikubagana amayembe wawulirako ekintu kye bayita amagana amagana owulira eggana ng'oli ayamira akuba afuuwa n'oluba nga abanyankole bwe bafuuwa ng'alunda ente olumu n'owulira ng'emmere akawoowo k'emmere n'ogamba wano waliwo afumbiddewo kubanga waabeerangayo amayinja losanga geepanze naye nga munda eyo waliyo emiryango amagana ogalaba physical oba just owulira owulira saawundi togalaba physical owulira saawundi owulira n'alunda ng'akuba oluba nawulirako nga bagamba mbu bw'osisinkana amagana mbu tosula ofa oziko basimanyi ng'ogudde ku matovu anti kakati kino ekintu kiririyo nze mbabuulira abayinza kulowooza kiroto nze tulina omusajja ewaffe omusajja oyo yali akolanga abatendeka emizimu twalinayo omusajja baali bamuyita erinnya lyo Wamala anti bawamala abo balina ekiti kye bagwa mu kuweereza sitaani kati omusajja oli Wamala ye yali atendeka kwegamba nga ekika bwe munaavaayo ne mugamba nti twasobya bajjajja oba twasobya babayita bajjajja tebayita mizimu nti oyo ng'amanyiddwa ku kyalo nti ono bwe mugenda okuyita najja n'akola emikolo n'awemula n'akola emikolo gyonna n'ayita emizimu okuva emagombe oba yise bajjajja okuva emagombe nga ye obumanyirivu ye yabulina naye kati omusajja oyo ye bwe yafumbanga emmere tateekwa kumalaayo mmere ateekwa okuterekako kubanga emisambwa jjajjanga nga bwegisanga talina emmere agiridde agimazeeyo nga gyamukubanga kibooko si lugero bugero kyaliwo physically nomulabanga emboko zimulya nenga temulaba kimuku omusambwe gwamuwaako yali ayina ente 2 mu kisibo enkya bwagenda kukyanga ayina ente 3 bagimuwadde era bajjajja ekira emisambwe gamba tukuwadde ente naye lekerawo okukola ki okugenda ng'oyogera ebyama byaffe naye kati omusajja oyo bwe yagendanga ye okunywa omwenge ng'aduula ng'agamba mmwe temulyawo nze nina abandeetera ente nga siguze nakugula kati ekiro nga bamusabula kibooko lwakuba lwakwogerayogera era bwe yayogera nnyo gyakomawo era emisambu ente negigitwala kati bino byemuwulira bagamba nti sitaani nti amagana nti omuntu bwayeekwata emisambwa kituufu gisobola okumuwa kubanga aba akkiriza obulombolombo bw'emisambwa kati abo betuyita ba foreign angels mu bufunze foreign angel si sitaani gyali awo wabula kintu kiringa kati wanga bedoozi lire yava mu kitanga lyanga nti mutya kubanga ebintu byetutya tutya emizimu ne tutya emisambwa ne tutya foreign angel neze yannyonnyola ngamba nti foreign angel gwotya oba omuzimu nti foreign angel myoyo nga mmwe kubanga Katonda bwe yali atonda ensi yatonda ebitonde ebirabika n'ebitonde ebitalabika nampa ekyokulabirako nti omuntu bw'amala okufa asigazaawo ki asigaza mwoyo ffe kwanukuusi gwe tuyita omuzimu era omuntu bw'amala okufa omuntu ayinza okutya kusula mu nnyumba oba katugambe bbaawe afudde kati nze n'akalaba abantu banko nalabako sister brother wange bwe yafa mukyala we yatya kusula mu nnyumba jjukira luli bwe yali akyali mulamu yali asula naye yebaka naye bwe yafa yatya kudda mu kusula mu nnyumba mbw'omufu yatya omufu kubanga omuntu ono aba amaze kukyusa aba takyali mu mubiri aba afuuse mwoyo abeerawo yensonga abamu mmwe abanaalaba vidiyo kubanga mubiri abamu abakola emikolo obutadde omusajja obutakomawo n'akozesa mukyala we batera kubasiba batera kubaziika n'eddagala n'amalagala ne babaziika era batandikira kwono namwandu balina bibamwambaza oli aleme kujja mukozesa batandikira ku namwandu balina bibamwambaza oli aleme kudda kumukozesa kakati kino kitutwala nti
weewaawo ebintu byakolebwanga nga omulembe gw'okumanya gwali tegunaba kutuuka. Kati bye twogerera buno obudde bwe tulimu oba omulembe gwe tulimu gwakumanya mazima kiki ekikyamu kiki ekituufu. Si byakuwulira bulizi nti mbu oba kirooto. Ebintu twagala guno omulembe gwe bw'oba tomanyi gwekalira nkutegeeze nti kitegeeza ki. Kubanga ebintu ebyo basiba nti kituufu omuntu oli ye ava buvi mu mubiri aba takyalina buyinza budda mubeera mu mubiri naye ng'abeera mwoyo aba akyaliwo. Yensonga nti lwaki Katonda bwe yatonda emyoyo ffe emyoyo gy'abantu yatwambaza omubiri nti emirimu gyaffe tugikole mu mubiri naye akaseera tuve. Naye waliwo emyoyo gye yakola Katonda gye yakola bano ba fallen angel tiyabawa mubiri. Babeera mu lower places, babeera mu lower places nga mu nsozi, babeera mu migga, babeera mu miti gye babeera. Yes gye biri. Kubanga naŋŋamba nti gwe luli bw'owulira ngo enkola nga gw'owulira ekiruuyi oba ettima nkwegamba nyinza okulaba nga soda ina kyakola ng'akulaakulana. Akati mpulira ensaalwa mu nze kati awo nempulira njagala nkulwanyise. Lwaki okulaakulana naye kyokka siina nsonga lwaki ndwanyisa soda akulaakulana bw'akulaakulana nze nkosebwaki. Naŋŋamba nti kitegeeza nze banaggulawo oluggi lwa fallen angel oyo ow'ettima. Kubanga ekyagobya guno omwoyo ekyagobya mu ggulu gwatunuulira engeri gye basinzaamu Katonda nagwo ne gwagala gusinzibwe ono malayika yagala naye asinzibwe. Fallen angel okusinza ku Bayibuli gye tutera osoma be bano bamalayika bagamba ekimu ekyokusatu ekyasuulibwa ne Sitaani. Do you believe that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. kyekino ekitundu ekyokusatu. Kati tugenda kutematema ba fallen angel wano tutegeere nti be baluwa. Kati wano ku nsi Katonda bwe yatonda omuntu yamutonda nti ayina okulowooza ku mirimu gya Katonda oba ayina kulowooza ku bulungi. Kubanga bwe tusoma mu Bayibuli etugamba nti Katonda kwagala. Era etteeka erisooka ligamba nti oyagalanga Mukama Katonda wo osinzanga Mukama Katonda wo yekka n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna n'endowooza yo yonna era oyagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala. Kaakati omuntu bw'aba azaalibwa teyazaalibwa na ttima era olaba omwana omuto kankuwa ekyokulabirako nti omuntu bw'aba azaalibwa omwana omuto oyinza mmukuba oluyi maama we ayinza mmukuba oluyi era bw'amukuba oluyi agenda ng'akaaba era ayinza kumala eddakiika 5 n'akomawo ku bisambi bya maama we ate n'akoma n'atandika kuseka naye. Naye omuntu nti emyoyo gino gyonna okumuwamba bano ba fallen angel okumuwamba batera kumuwamba ng'akuze. Kati ennaku zino batera kubawamba balina emyaka nga 6 awo ng'atandika omwana okulaba nti ekintu kimulimu nti wa busungu n'olaba omwana nti wa busungu. Kati nanga nti ba fallen angel nabo kimu kyakusatu ekyali kyava kati tuleeta nti musanga ettima it is a fallen angel. Kubanga gwe omulokole oba omuntu yenna tosaana kuba na ttima. Bw'obanga olina ettima lwaki bw'olaba munno akulaakulana nga naye ate kasooli gwasimbye teyakubbako nsigo talina kikyo kye yakutwalako naye oli n'alaba nti kasooli we abaze bulungi oli n'agamba kagendewo omulogo ajjeyo eddagala ajje kasooli ono at least ne bw'anaaba amulisiza at least aleme kuteekamu empeke munda. Kati kitegeeza nti gwe waggulira fallen angel w'ettima n'akuyingira kubanga bano ba fallen angel kimu kyakusatu ekyasuulibwa ku nsi gye emirimu gyabwe balina gikolera mufu abantu tebalina gikolera mu nsolo. Ensolo ba fallen angel ensolo bazikozesa just kuteekawo foomu yaabwe okutiisa
oba okukanga kakati foreign angel buli bwolaba ng'omuntu ayina akasunguyira manya nti omuntu ono yaggulawo oluggi lwa foreign angel ow'obusungu okumuyingira kubanga ba foreign angel bonna bayina amanya waliwo foreign angel ow'ettima waliwo foreign angel omutemu nga mutemu ye ne bw'aba akusala kubanga nze one day nali nkyasula kamwokyeri omusajja yakwata omukazi ebweru omukazi yawoggana nnyo namugamba onzita n'amulinya n'amugamba fiira ddala era enkya bagenda kukya twasanga kituufu waliwo omulambo ng'amusse kati foreign angel ng'amaze kumuyingiramu ono ng'amaze kukuyingiramu kwegamba ye nde mukufumita ekiso tawuliramu kwegamba talinamu kwagala talinamu kutya kwonna kubanga ekimulimu naye ayinza okugamba nagamba kyanyambadde bwambazi nange sikitegedde abamu bw'abeera musezi wekimwambalira tategeera wajjiramu engoye tategeera nti aggyemu engoye okujjako muyinza waliwo oba mwaka guli oguwedde bwe bakwata omusezi yali atintima asuze mu mpewo abantu bona ne beerolera naye nga naye tategedde ekintu kino engeri yali akatandika ye akati kino foreign angel bwe kimala kumuyingiramu tafuna n'amagezi gategeera nti oba ndi muntu kwe kuba kuli omuntu alya buli kubanga alya si yalya naye wabula kiri kyekirya ekiri mu ye ki foreign angel mu bufunze buli muze omubi oguli ku dunia that's a foreign si muze si kugamba nti buli muze gwina kimalayika ekiguli emabega ogwo omwoyo gwo gwennyini gwegwe malayika eyagwa ekyo ekikolwa kyennyini yes obubbi ye foreign angel ye foreign angel obutemu ye foreign angel eyava mugulu kubanga gino emyoyo kubanga naawe bw'omala okuva mu mubiri ofuuka mwoyo kubanga abamu sometimes nze mpozi mwe batagendako mu musamize nze dda nagendako omusamize gwali mulundi gumu emyaka gyenna nagendayo ku omusamize naye bwe nagendayo yali Saalongo yasooka naggalawo akayumba konna nakuba bino ebirege byabwe bye bakuba amayembe abo baziyita endege kati senga wange yali yafa kati mbunakwata senga wange musekendi ziruba lwali lutemya lweriiso mbwamujjeyo dda senga wange najja nayogera mbu lwaki ono omwana omusumbwa mbu ne bamwogeza mbu ne bamutunga ne batandika mukuba lwaki ogamba mbu lwaki otekako anti lwaki ngamba mbuze nali simulaba naye nali ndaba akataala akamyasa naye eddoozi nali ndiwulira nga bamukuba mwezi agwako sekendi zaali nga 15 bamuleeta naye saamulaba nawulira ddoozi naye nga lyerirye eddowoozi lyenawulya lyaliririe kituufu lyaliririe naye ye saamulaba teyasooka kugaana kwogera teyasooka kugaana kwogera ne bamukuba bwe bamukuba yalaajana kati bw'alaajana mugamba onzita mugamba nti katukutta fyadwa lwaki omwana olukola ki omusumbwa baba baafa kati okukaaba kwe bikaaba nti munzita ate okufa kwakumeka webale nnyo anti bayibuli egamba nti okufa okwokubiri tekulinako obuyinza nti oli bw'aba yafa mu kufa okwasooka nga bw'oba wakkiriza Yesu n'ofa mu kufa okwasooka kuno okuva mu mubiri kubanga ffe wano tukuyita okufa bw'oba wava mu mubiri kati okufa okwokubiri tekulinako buyinza wabula mu kufa kuno okwokubiri osobola okukubwa okufa kusikutegedde bulungi in case ng'afudde kubanga nange over experience nakiwulirako bayita mbu omuzimu gw'omuntu eyafa ng'abonyaabonya abantu bwe baguyita ne bagubuuza ne gugaana okukola ki kwogere bwe gwagaana okwogera ne bayita mbu kifaalu kifaalu yakola ku ebyo era nga bamukusindikidde tobana mirembe kifaalu n'asooka bamukuba embooka awo n'agaana Katonda yali aganye okwogera yali musajja yali mukazi ono yali musajja ne bagamba kifaalu munyiga ebitundu byaki ng'ekyama kati kifaalu n'aliba kakwete mulaba muwulira mboozi kifaalu n'alikwata nenawulira ozita njogere kati neneebuuza ebitundu ebyo bw'afaamu kamu abireka kati ate kiki ekyo kye banyigaawo
Munsi y'omwoyo buli kimu gye kiri. Webale nnyo spiritually munsi y'omwoyo buli kimu gye kiri kubanga ajjukira nti ebitundu by'ekyama by'ogamba biva munsi y'omwoyo katukifaananyize nga bw'oteeka ekijanjaalo mu ttaka naye oli bw'ajjawo nga wakisimbye jjo tasobola kumanya nti waliyo ensigo gye wasimbye wansi naye bwe wayitawo ennaku agenda kulaba kimeze kati mu mwoyo teri buli kimu kyonna gye kiri kubanga ekyokulabirako bw'oba owakana kati olaba omusajja yafa ate akomawo atya n'atandika kwebaka ne mukazi we mu mwoyo buli kimu gye kiri omuntu bw'aba afa ebibye byonna afa nabyo naye agenze spiritually aba asigadde spiritually tosobola kumukwatako n'omufiiringa abeera spiritually kyobola nti noono gwe baali bamukuba kyokka tasobola kweraga okubanga obuyinza talina buyinza bweraga wano okujja kweraga nti yenze naye eddoboozi lyo oliwulira kubanga buli mwoyo kubanga guli guba mwoyo kakati ntugamba tutya nti emize buli muze gwonna gwolaba ku nsi that is a foreign angel kati toddayo okuba bufaananyi kubanga tulaba bano abanollywood balina obuntu bungi bwe batukubira nakikuba nga kiina kya bbulaaka nakikuba nga kiina amaaso mamyufu nakikuba nga tikitegerekeka tetuganye the aliens gye ziri mu buliwo ebyaddala aliens na symbols kubanga ensi yaffe eno tolowooza nti ensi yaffe ekoma ewedde naye wansi waliyo ebiriyo wansi muttaka naye waggulu nga tonatuuka wa Katonda waliyo ebiriwo yes kubanga kati ekyokulabirako mulabye omukazi eyatuuse mu America yabagambye ava Torenzo abadde ava Torenzo kati bano abakola maapu bagenze mu maapu yaabwe ya Google ne banoonya wonna Torenzo nga taliiyo kubanga bannasayansi nabo bantu nga ffe bo mu maapu mu mupiira gwe baatika mu maapu yaabwe baatuteera mu bo bye bamanyi bye baasobola okulaba naye waliwo bye batanalaba Torenzo nabo ekyabalumya omutwe tebamanyi eruluddawa naye nga gyeri ate omukazi teyamala n'ababulako baamulaba yabula bubuzi tebaddayo kumulaba era be banoonyeza baali baagala bamukwate bagende bamubuuze baali bagenda mubuuza n'abula so kati omuntu alowooza nti foreign angel kyeki kubanga ffe kennyini nze nzigulawo foreign angel nga ntandise kulamu n'okugulawo foreign angel w'obusungu n'akuyingira n'ogulira foreign angel w'obutemu n'akuyingira kakati ebigenda kutulemesa kutuuka mu maaso ga Mukama Katonda agenda bituvunaana nti kubanga eri mu kubikulirwa eddoboozi ligambye nti eri bwe tusoma mu kubikulirwa 12:7 ligambye nti aloopa baganda baffe emisana n'ekiro aze mummwe ku nsi aloopa baganda baffe emisana n'ekiro ali mummwe alina obusungu bungi kitegeeza nti ono foreign angel bw'abazze tagenda kukolera eri mu miti agenda kukolera mu muntu emirimu gye bwekuba kugamba kunywa musaayi ye tasobola kugenda neyekwatira muntu n'amunywamu omusaayi ayina kukozesa muntu munno ayina kukozesa muntu muno alyoka atuukirize ebigendererwa bye akati muffe kyetulina kwegendereza nti ba foreign angel tebali wala naffe kakati ba foreign angel omulala ye musawo ow'ekinnansi that is a foreign angel yono ndabanga omuntu is physical someone and physical someone mutonde naye ekimwisa foreign angel nti yakkiriza guli omwoyo ogwali gwagala nagwo okusinzibwa ne gumuyingira guli gwa foreign angel era ogenda kunnyonnyolamu kubanga ebiseera ebisinga osanga omusamize ng'egimu ku misambwa oba emizimu gy'asinza be bantu abaafa abataasomwako wali eri nti baagwa abaafa kati bw'aba asinza abo abaafa banne abaali ba human being then ekya foreign angel yasuulibwa ate kiyingirawo aba agoberera aba asinza Katonda wa jjajjaawe kubanga jjajja wange bw'abanga yali musamize nga foreign angel bw'ebanga yawamba jjajja wange nga takyasinza Katonda kubanga obujja bwava kweri malayika eyagwa kati malayika eyagwa bw'ebanga yatandika n'omuntu eyasooka negamba nti gojja tukolera kati kitegeeza nti n'abantu bonna abadda ku mugongo gw'onu bajja kuba baweereza jjajjaawe kubanga ne bwe bagendayo bwe muba mwagala kuzzaawo ekika oba ekika mwali temugoberera byabajjajjammwe bwe babagenda emagombe basooka kuyitira jjajjaawe yasooka kubanga yamanya ekika kyammwe era bw'amala okujja yalinnya ku mutwe
bamuyita Magombo baba just abira munsi muno nga atayaya lwaki nkubuuziza bwenti ebiseera ebisinga abantu abasumbuibwa embeera eyo ogenda owulira mbujjajjawo aluluma ali ku ttale enkuba emukuba ali ku ttale enkuba emukuba talina waasula era nze nabako eyo busoga nga bakuba emizimu gyonna paka egiggwayo ku ttale ate gwogambye Magombe. Kakati abantu mulimu obuweereza kati tulinamu abaweereza ne tulina n'abaweereza abo abalonde kakati kubanga ffe mu Katonda tulinamu abalonde era neno bano ba foreign angel nabo bayinamu abalonde bebalonda. Waliwo abantu abafa abamu ne basigala awo ku nsi nga bataayaaya waliwo ng'azunga ate waliwo abantu abamu abatwalibwa eri Magombe oba Ttanda kubanga omulyango gw'Emagombe guli luddawa guli Ttanda byaddala gweguli byaddala weeguli Magombe. Abantu abaagala kukola emikolo gyonna bajja wano mu Africa bajja mu Uganda kukola emikolo guli Ttanda. Tinabawalumba ate nakole nagabira abantu emikisa nagabira abantu kuba abantu bagenda ne basaba. Andi kakati n'ekyo nakyo nja kunyonyola kansoke kikunyonyerwake bagendayo ne basaba. Kakati Katonda bwe yatonda ensi eno waliwo ebitonde byasooka kutonda nga ffe tetunatondebwa bye bitonde bitalabika betwogeddeko ebitonde bitalabika. Kakati omuntu ye bw'azaalibwa kuva mu lubuto lwa maama we yajja tayina kayina era ajja ng'obugalo bwezze bwete naye n'oyinza okulowooza ayina kyakwatiddemu yajja tayina kayina. Kati bwe yasanga bwe ebitonde byali bisookeddwa okutonda byasooka kuyomba ne bigamba nti ono omuntu azaaliddwa tayina kazze nako kitegeeza azze tutwalako ensi zaffe azze tutwalako ensozi zaffe azze tutwalako amagana gaffe ebyo ebisolo ebibeera kutaaze kutwalako amagana gaffe naye bene ebitonde byasangibwawo ne biddamu ne byekuba empawo ne bigamba kati omuntu omuntu bw'aba azaaliwa tumuleke ajja kuba muweereza waffe kasita wano ku nsi ajja kujja ayinawo akabanga katono agende tajja kukolaki tajja kubeera tumuleke ne bamukkiriza omuntu kubanga bwe yali ajja wano ku nsi toyina kye wajja nakyo nti bye wali oteekwa kukozesa wabisanga wano ku nsi kubanga omuntu n'essaawa zino tavanga mu lugendo bw'ova mu lubuto ova mu taata wo n'oyingira mu maama wo olwo lwona luba lugendo n'ova mu maama wo n'ojja ku nsi olwo lwona luba lugendo. Omuntu aba tugamba nti ku nsi tosobola kugamba nti ku nsi nti wano wange oba mutambuze kati omuntu olugendo olwalina olugendo olwokubiri kwe kumuteeka mu ntaana kati olugendo lwokubiri avudde mu kitaawe n'ayingira mu maama we n'ava mu maama we n'ajja ku nsi n'ava ku nsi n'ayingira mu ntaana ate bw'ayingira mu ntaana nabwo aba akyalina olugendo olw'okugenda Magombe kubanga Magombe nago waliyo amakomera waliwo Katonda abantu abalonde be yalonda nga ye mulonde ate tulinawo abatali balonde kubanga buli muntu yenna ali ku nsi ono si wagenda mu ggulu waliwo abagenda mu ggulu Katonda yabalonda dda bwakabaka obw'ekitangaala waliwo nga atuli ku nsi kuno mbonaabonera yes waliwo abantu kubanga ffenna kye tukolerera ku nsi kuno tukolerera kuwummula tebisobola kyukamu ninga kati nze nenkyuka nensaba Katonda nanziriramu andi kakati tuli wali tugamba nti lwaki ate nti emizimu tugambye nti bagiyita ku ttale yes wabeerawo nga omuntu kisinziira ku mirimu gyaffe ekyo kisinziira ku mirimu waliwo emirimu mingi ku nsi kuno n'osanga oli omulimu gwe mubbi n'osanga oli omulimu gwe mulogo oli omulimu gwe mutemu kakati kugina emirimu gyaffe gyonna gye tukola kwe bagenda kusinziira kutuvunaana kati ono omuntu asinza Katonda mwene mu mazima ono yekka yagenda kuwummula kubanga ne bwe yali ku nsi yali wa kisa ng'ayamba asaasira kubanga twayogerako ntugamba nti omuntu ntugamba omufu tugamba abantu balaba nga bafu ku nsi kuno mulamu atambula ayina ebigere ayina amatu asobola n'okulya naye nga mufu yafa nga mulambo gutambula aba yafa atya aba yafa omuntu yenna n'omulaba ku nsi kuno nga yafa kubanga oli wenna bw'agamba nti nva mu maaso nze nafa dda omuntu oyo muviire aba yafa kubanga waliwo abafu nga baafa bali wano ku nsi tebanaziikibwa waliwo abantu tebanaziikibwa oba tebanakutuka naye nga mirambo lwaki tubayita mirambo omuntu yenna bw'ozadde omwana n'agenda ku kibuga
nenga sente azina nenga tasobola gulirako taatawo sabuni tasobola gulirako taatawo kasukali asula mu mwenge n'obutama bwonna bwayengera buli sente yonna aginywamu omwenge ne bwazaala abaana talabirira ne bw'aba ina omukazi talabirira kati omuntu oyo aba yafa ow'okubiri ye mulalu kubanga ekigamba nti omuntu ono bw'aba ali mulamu ateekwa kuba nga ina sense ze zonna zikola kubanga omulalu wagenda neyebaka mu luguudo wali bw'omulaba ali mu luguudo atudde bw'oyinza okulowooza nti ye tabiraba nti ali mu luguudo ye alaba nti ali mu buliri bwe yeebase kubanga baba amugjamu emeemeyo kyowulira nti bamuloga baba bamuggyako okutegera kubanga n'olubuto basobola kulukongoza ne lukongola ne balukomyawo ne lutakola ntagenda mu maaso oli obwongo bwo asobola kujja na freezing nga tebukola ddala bwali bukola mu ssomero yali asoma bulungi ebitabo bye naye olw'okuba zino zimalayika foreign angel yamulaba nga asoma bulungi ne bamukomyawo obwongo n'ataddayo kusoma nga bwe baba bagenda kumuwa lecture ku blackboard nga ye yeebaka ayina ensi ye baba bamukyamye omuntu yenna ayinamu emeeme oba ennamu bagimuggyako kubanga omuntu omwoyo talina gumu gwokka wabula kakati zino zi foreign angel lwakuba teziri physical nti muziraba teziri physical nti muziraba kati gino emyoyo abantu bajja kubanywa empawa naye abali mu mwoyo basobola biraba nti oli asobola kujja n'omukono n'akwata omwana wo ku mutwe obwongo n'abutwala singa oba osobola kulaba mu spiritual obwongo abutwala n'amuleka nga muwuta nga n'olaba abadde akwata ekisooka ng'ate yasemba aba amututte kubanga omuntu ono aba ayina enkwaso na zino zi foreign angel kubanga nga ayina supernatural power in dark spirit ayina supernatural power ayina amaanyi ag'enjawulo mu nsi ekizigo gonagamba akikola atya jasi oli asobola kutunulya butunulizi n'akuggyako gwe okumanya kukutegeera n'akutwala eye contact kubanga nze nina omuwala wange asoma mu S5 lumu yajja nga asiiwuuse nga kwegamba n'ebyokwandika takyabitegeera yajja n'ebisumuluzo bye ebyekisenge yali abyerabidde naye lwakubanze Katonda yali yampa ekiraba bwe yajja nemusabira nga nebyawandiika ne babamuwaaka ku blackboard tasobola kumujjukira naye bwe yajja nemusabira kumusabira nemugamba genda owummulemu okumala eddakiika 5 weebake kati mu dakiika ezo 5 nali maze kukomyawo entegeeraye nali maze gijjayo emagombe entegeeraye gikomyawo jasi gwe bakujjako ntegeerayo ne bagitwala emagombe kati ate entegeeraye ne bwe bagitwala emagombe abeera gwe kenyini olugino gwe kenyini gwe balaba just bozaamu ekituufu ne balekawo ekireerya nga bw'oyinza kulaba oli yafa ne bamusigaza mu videos nga yafa nabo kibakola yafa naye bamusigaza mu videos oyisobola okugamba nti mulamu gyali kati ne video eno bweba ekapturinga omwoyo gwo gwekapturing gwekwata kubanga kisobola okubeerawo emyaka n'emyaka nga gwokola ki wagenda akati bano kye balina kukola batwala endowoozayo n'ekirala oyinza okulaba nga gwe bulijjo toyina busungu kati ogenda okulya oliawo ogenda okulya nga ekisungu kikulinnye ku mutwe nga wenna osungu oyagala kuba muntu nga tomanyi gyekivudde kitegeeza nti okozeemu ensobi n'ogulira nti malayika ow'obusungu n'akuyingira mubufu obwennyini nga lunatera owunzika topika eno oba oliawo tunagigattako olundi omuntu ayinza atya okwewala ba foreign angels bano okugula obutuuze mu bulamu bwe omuntu kyoyinza okwewala ba foreign angel okugula obutuuze mu bulamu bwo tujja kukiyita nti kubanga nja kinyonyola tulina abalokole obulokole omuntu bagamba ku Bayibuli egamba nti omuntu bw'alokoka afuuka kitonde kijja nti afuuka kitonde kijja ayatula nakamwa ke nakkiriza na mutima gwe okuweebwa obulokozi kati njagala kubanyonyola nti omuntu bw'agenda mu kyaki n'ayatula kiba tekitegeeza nti ayingidde aba yewandiisizza aba tayingidde aba yewandiisizza kubanga bangi mu bayina nga yayatula naye nga yaddayo mu bikolobero akyayonoona naye tulina mu bulokole kyetuyita
okugumiikiriza kubanga Yesu yagamba nti aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero yekka yali wangula aligumiikiriza kati munda mugwe bw'oba tolina bugumiikiriza oli najja n'akuvuma ekigambo bw'oba tosobola kugumiikiriza essaawa yonna ogenda kugulira foreign angel ayingire mu bulamu bwo ekisooka olina kuba n'okwagala ng'okwagala kwo tekuli mu bukuusa ekyokubiri oteekwa kuba nti wakyusibwa kyetuyita transformation okuva mu kika kyewammwe kubanga abantu bwe tujja mu bulokola abasinga tusigaza embala eri eyo ey'embika byewaffe embala eyo nga wagisigaza embala eyo kiyinza kuba kyali ku jjajjaawo oba jjajjaawo azaala maama oba jjajjaawo azaala taata nga kize kitambula generation to generation nga bwe kikuloosinga tujja kwekanga nga n'abaana bo jjajjaawo yali wakasunguyira kakati ne kibeera naawe wadde muva mu kusinza mu kyaki ng'akasunguyirako okalina wadde ogenda mu kusiiba era obeera nako akasunguyirako bwe kuba kusosola akantu ko otambula nako kati egye tuyita embala etagenda kusobozesa okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda kati bw'obanga toyagala kugulira olugi mu foreign angel okuyingira mu bulamu bwo oteekwa kuba okugulira olugi kwagala n'ayingira mu bulamu bwo kubanga kwagala twali kiyise nti oba kitonde kwagala ye Katonda yennyini gye kwagala kubanga tulaba ekyokulabirako nti singa Katonda yali asunguwala kakati tulemenga kuteekako Katonda nti Katonda wa busungu Katonda si wa busungu waliwo obusungu it is a foreign angel kubanga kankubuuze nange singa Katonda yalina obusungu mu nsi muno singa mukyalimu abantu twonoona emisana n'ekiro Katonda n'akugumiikiriza kitegeeza nti Katonda si wa busungu nga gwe bw'oli wa busungu Katonda amugumiikiriza akugumiikiriza mpaka gwe bw'onookula n'ova mu busungu n'ova mu bwenzi n'otuuka ku levu eri ey'okwagala kubanga yagamba nti muli kitangaala kyensi kitegeeza nti ekitangaala kwe kwagala kubanga ekitangaala bwekyaka tekisosola ani gwe kitalina kwakira kati olina okubeera n'okwagala kuli okwanamaddala okwagala kubanga muyinza kuba mu steps oli n'agamba kwagala bwe kuba mu kubuuza kwagala bwe kuba mu kutambula kwagala mu kutuula nedda kwagala mu sente kubeerewo mu kwagala ne mu kulya emmere kubeerewo byonna bintu byonna byokola bw'owulira nti oyagala sente yagaliza ne munno bw'oba oyagala olugoye olulungi lwagalize ne munno bw'obanga kintu kirungi okyabe kyagalize ne munno si lwakuba nti mwanawo si lwakuba nti mugandawo nedda kubanga okwagala ko tukola ki tekusosola naye bw'okwagala bw'onookkiriza nti kufulume obweru osigaze esaala zokka osigaze kusiiba ba foreign angel bagenda kuyira bakukozese osubwe n'obulamu obutaggwaawo weewaawo ngenda kusaba topic eyo mukama wange tugiwunzikirawo ogenda basiibula naye in case bw'oba olina ekibuuzo kyoyagala obuuza ku topic eno ogenda kukuba enamba ey'essimu gyakuwadde oba okujja mu comment section okiteekewo namugereka ddunda bw'agera ne tuddamu ne tusisinkana ajja kubattaanya ngenda kusaba okozesa omukisa ogwo basiibule tuve wano ngenda basiibula mu linnya lya mukama waffe Yesu nti bw'oba wonna wooli wondabira gwe kyolina kukola enamba yange y'essimu eri 0755 0756 55 0966 wabula bw'oba olina embeera gy'oyitamu mbeera mwana we yalaluka omwana we yafuna embeera yeyitamu olina ebikukozesa olina ebikusumbua gwe jasi nkubirako akasimu tusabe wamu Katonda obuyinza yabunkwasa wabula njagala bw'oba okuba essimu okukusabira togamba kamalega oyinza kuba abamu ng'olinayo akayirizi olinayo omusawo w'ekinnansi agwe tokuba bw'obanga okukkiriza kukyali mu kusinza mizimu na misambwa gwe tokuba njagala akkiriza kubanga oyo yekka Katonda gwagenda okusumulula akkiriza amannya gange nga bulijjo tusimbwire Mirembe Robert Mukama Katonda omutukuvu abawa omukisa akuuma atakuumira mpeera bye bye weewaawo mukwano gwange agirabye n'ogimalako okoze omulimu gwa ttendo ngenda kusaba osubscribinge bw'oba tonnaba ate osobola nosharinga teweerabira teekako like bw'ogituumalako n'otuuka eno ngenda kusaba likinga don't forget to like ate ne comment section giteekeko bakama baffe bangi betulanga mubakubireko ngenda kusaba Abby ababeeko gwabalekera awo neefunako olwaleero bwe tukoze tubadde ne Abby Mukama Katonda omulungi abatukuumire.
kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge.